Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Oh, Endobeso nakacho simu yeri wa. Yeno. Kale. So tumuyisemu ke gali. Teri agamba yo nobadese. Hello? Hello? What's the time? Huh? Chichi ngo gwambikopo chichi. Gwambikopo. Bulidenga gwambikopo nze Mukunja. Anai. Katatazi jako. Amanyobudde tubulina buli awo butudde. Network andoza. Ate network. Ngobadde oyogera. Owange nze Mukunja nze nkukubira ate uzijjako. Ate nkukubira wagamba nkubirako ate nkukubira uzijjako. Madasi bitegedde na. Kati wangambye nkukubireko. Yes. Kati mbadde nsaba ku buyambi bwo na brother wange. Abera ansaba sente nti boyfriend wange yazagala. Gwese kwa nsaba emitwalo 5. Oddako nansaba emitwalo 3. Naye wajja ngamba nti boyfriend ayagala buyambi yayagala sente. Kati nga lwaki tukubirako boyfriend wo kumubuuza? Mbasaba ani mubuuza ebyo kuba mba ngenda kuswaza ate brother wange. Kati njagala kumanya boyfriend wange yamutuma sente oba brother wange abaninda bulungi. Boyfriend we yani? Albert. Albert. Kati gwe nayogerako naye enamba gy'ompadde yani? Ya brother wange. Kale, gwe toyogenda kwogerako ne brother wo? Tagala kugala brother wange njagala kumanya kituufu. Kale, beera ku kisimu tovaako. Gwe, nzabati. Abati ogwambuja. Ajendi stero omulabako? Gando mulaba mbadde safari. Baddeyo. Oludde okumulaba obadde safari? Sibaddeyo mali natamnezo ngabo bimanyi. Naye nange ndudde okumukubirako. Ndulidde ddala. Mbadde manyi omulabako kubanga engeri gye muli abooluganda tuyinza kumala wiiki nga tomulabye. Nazungamu kongo omuntu ngenda njiyayiya. Yankubirako naŋŋamba nti wamukubira n'omugamba bati aŋŋambye omuweerezeyo ku ssente neŋŋamba yii. Yakubira? Naawe omusakazi oli awo gazagaza mugazeegaze. Kazi alina sente ze namuggyako akasente abe wange ne balya nakupa erinnya lyo. Ati kakati ate nze tewaŋŋamba. Omukazi ali awo oli mu byakwegatta kwenga simufite okumuggyako akasente okole ekigenda mu maaso. Era bwe wenaabulwanga akasente manya erinnya lyo ngenda okuwaayo. Ati oŋŋamba nti waayi kakati yakuwaayo mmeka?
mpayo Sente butono mitwalo nga 3. Notampako wadde emitwalo 10 ng'ate nange okimanyi nti ndi bubi. Nze wensobola omugirako 3 ate olwo gweyegatta naye olowooza omuggyako mmeka. Kwegatta bwe kulimu okwegatta. Oza bwe tugenda okulya. Ati kati nze munnaye ku ebintu by'okusabiriza abakazi Sente byannema. Byakulema gwegatte nga nze bwe musaba era kati kimanyi bwe naabulwa ng'ekizibu wange tebalina kyakulya siina kino nga mukubira bwekubira gamba yenze namugambye kimala. Ajja kutuuka akugwemu nti nze mba sikutumye kubanga gwe tonkubira. Singa onkubira nontemera wakiri nompaayo ke 10 oba 2 naye yaŋŋamba mbu wamugamba ndi mulwadde nalwala ddi. Katawe nalina ebinkutte kati kasito kitegedde nti bwe namukubiranga bondo anakubiranga nti wazabeze nemukkiriza nti ye. Naye oli muganda wo lwaki gwe togendayo nga muganda we n'omusabayo k'omusabye? Gwe kimanyi nti oli waba alina gwe yeegattako asobola omuwa nga alina ekizibu naye ate muganda we asobola obutamuwa. Saana bange tebajja kulumwa njala ng'ali awo alina Sente. Munnange nze bw'obanga omugamba ng'omusaba Sente onkubiranga n'emmanya. Okyalina okumanya bati vamu ebyo ebyekidaawo ebyekyalo ekikazi kirina Sente zikisabe. Gwasobola okukuwa gwe bbaawe naye ffe baganda betasobola tuwa. Naye oli awo okigazaagaza oli mu byakyana oba wabaaki kati bwe kinaafa nekifaananyi Sente ogenda kuba ozifunyeemuwa. Ate agenda kufaafa ki? Funamu Sente kazi alina Sente empitirivu musaba akuwe. Era bwe naabulwanga akasente kati kasita okitegedde mukubira mugambe gundi mulwadde. Oyogera ne Mukunja wa BTFM ate oli mukubba muganda we oli mu Endobeso. Mukunja lwaki teweewummuzaako abe wange banaalya wuwo ate ng'obba bubbi. Aki teweewummuza oli gwe nzibye mwana wa nyoko. Bannange naye oli bw'aba ng'ayiyiza oba ku muganda we kale okisingako okubba abantu abatakumanyeeyo. Ate kibi nnyo okubba owooluganda. Kati nakacwa oli okubba gwe gwatamanyi agenda abbe muganda we. Ate lwaki abooluganda bita bwe bikonagana tebikola ki enaku zo byakwatagana. Nakati owulidde wagambye togomola okwegatta gyeko Sente era wadde batera okugamba abooluganda bita naye ate oyo omwana mulenzi engeri gyeyisizaamu si nnungi. Omuntu oba ayagala ekintu otuukirira ng'omuntu oba kikumye nga kikuma so si kuyitira mu muntu mulala oba mu boyfriend wa munno kutta relationship mbu ate omwami asaba nnyo Sente. Omuntu aba ne Sente ze naye nga zirina ebyokukola kati mwayitira mu ngeri ndala. Batama n'okutama abooluganda ebiseera ebiseera. munnange. Ndio bamtasikiwa jambazi ngambera busunju. Mukunja tukolanganye naye mbayo mwana waliwo bajja bintu alaganya. Bannange akusabire. Mukunja mwana na Uganda ogiraba. Yakuyiiya. Kyamazima yakwetega omwana waba alina weyetegedde munne muleke baganda wandibadde weewummuzaako tebajja kulya buwo ate n'oli gwe babba si mwana wa nnyo naye abasajja bayaaya ono promota mutya bashapika kyandi musanto sikendi kwa frendanisalo nomukirumba masuka manya neddoboozi nze faizo mu bbuto bamunaanika annange era obutaagala kukola bwe butuusa ku ekyo kale oyo bulaza n'abeera awo nga bba sisita we yamusale mu bulungi amulwaki eyerimbika mu linnya lya mukodomi we nkugambye yaza Fiona ebulenga naye kale bulira oyo omuvubuka lwaki tagenda n'akola ali mu kubba mu mwannyina tayagala kukola baagala ebyobwereere kiwulire